police badereva balumiriza abakulu mu kitongole kya KCCA nga bali wamu ne police nti batandise okusiwuuka empisa baleka abakedde ku makya okubanga bayitawo ogenda okwewandiisa ne basaliikiriza okujjamu abalina akasente be bawandiisa nga n'abamu ku bakulu mu KCCA badereva balumiriza nti balina abantu baabwe bajjayo nga baagala okubanga bafuna ebifo ebisigadde obungi ate abasinga nga bagamba nti obaoliawo kinagenda okumaliriza nga bangi basigadde tebalina wabakolera mu Kampala. Kabuze kati enguumi enyooke ku ssomero lya Old Kampala ne Kittante mu kuwandiisa abavuzi ba taxi okuyingidde olunaku olw'okubiri. Omuvuyo guleeteddwa abakozi ba KCCA ne police aba taxi be balumiriza okuyisaawo ku layini bannaabwe. Bategeezezza nti obaoliawo kino bandikigumiikiriza naye baakedde nnyo kyokka nga n'enteekateeka y'okuwandiisa nfo era ng'etambula kasoobo. Talidde tanywedde tuli bantu bangi babatookebinga oti abantu nti ogoma obulwadde oti nga twakagira wano batukozeeko singa kati twagenzedde twazedda saawa ssatu batwalayo abantu babiri. Olusooka twatandikira eri KCCA yalikolera neewali ebintu bitambula bulungi. Naye lwaleero ndaba KCCA talina pulogulaamu y'ekintu yategeka okukolera aba taxi eri mu kubuzaabuza abasajja mu biseera bino. Taxi zonna ezo beetaaga ezisobola kubeera mu paaka zobaagala ebbali n'ebbali aliwo. Waliwo n'abakonkomalidde mu kifo kino olw'obutategeezebwa bulungi disitulikiti zisabwe zigenda kujja. Paka bweyogerera naye tunoonyeza muno yaffe tetulimu n'abakulembeze abeeri tetubalabako so baziwandiisiriza wa nali badde mbuza abakulembeze baffe nga bwempulira bamayambala ne baduleva bannaffe abalala tetubalaba tusaasaanye mu ngeri gye tutayinza kutegeera ezo tuziwandiisizaawa mbadde mbuza abakulu ba City Council ate kati olwaleero tebalambulidde bagamba bagenda kuwandiisa Old Kampala ne Kittante Primary School so nga tebagenda mu stage eno yebejja wano stage eno yebejja wano kyokka twakedde ffenna tweyiye wano ku Old Kampala tuzze ssaawa eno kati ssaawa eno batugamba ate kati mwabakolera ku Ntebe Road ate kati mulina kugenda wa Kittante. Bawera okubukeereza enkokola ku luguudo ng'ennaku z'omwezi nnya pulezidenti ze yalangirira mu kuwandiisa kuno tewabadde social distance. Bikusakiddwa Kayanja Emon ne Semambo Joseph, Crossall TV, Omunnyo.